byabaddewo n'aba interpretinze mu ngeri gye ba interpretinze webitwe babi interpretinze olunaku lwabadde lwaggulu we beesitudde Bobi Wine na Vice President bwatyo ne boolekera eggulu gye babadde bagenza okubeera nga batuuzaako Archbishop ku St Joseph yeggulu yes neera nga abagenyi ab'ebitiibwa bangi baayitiddwe okwabadde ne Vice President w'eggwanga erya Uganda Jessica Alupo mwana wattu waliwo ekifaananyi kyasinze okubeera nga kitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga kiraga omukulu Vice President we yabadde atudde wabaddewo entebe endala enkalu nga teriimu agirimu ate nga Bobi Wine atudde mu bantu eri gy'atalina kubeera nga atuula naddala ku mikolo ng'egyo naddala emirundi gye tumulabye ng'ayingirako mu kkanisa naye abantu ne batandika okubeera nga bagamba mbu omukulu yakobye bbe yagambye eyo entebe sigenda gituulamu olunaku olwaleero nfiiringa comfortable okutuula wanene wentudde kubanga abantu abanninaanye mpulira emirembe nga banninaanye instead of otuula wali eri ng'abantu abanninaanye siri comfortable kubeera nga banninaana mbu entebe eyo yabadde etegekeddwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yaba agituulamu however byagenze okuvaayo ng'omukulu agambye newompe 2,000 eza Uganda sigenda situka wentudde kugenda kutuula wenina kutuula mwantegekedde ng'ensonga eriki eri ya mutima ye yagambye okusinziira mu ya Mukama Katonda asangibwa buli wamu obeera mu kkanisa n'otuula eri ku lugi actually n'otuula kabalaza nga totudde munda nga wajjudde n'otuula eri kabalaza actually n'otatuula kabalaza n'otuula eri ku gate ya actually n'otatuula ku gate n'otuula eri mu luguudo okulinaana kkanisa actually n'otatuula mu luguudo n'osigala yewaka kabalaza k'ennyumba actually n'otatuula kabalaza ka nnyumba yo n'osigala mu buliri bwo Mukama Katonda akola ki abeerawo kati Bobi Wine yagambye tuli mu nnyumba ya Katonda na wano wentudde mpulira nga ndi comfortable nti tuli mu nnyumba ya Katonda ffenna tuli twenkanankana kantuule wano mu katebe aka plastic naye sigenda tuula eri mu kasofa nga sigiwuliriramu mirembe era bw'ati omukulu n'akoba bbe mbu entebe teyagituddemu naye ng'entebe eyo ye yabadde etegekeddwa omukulu nga yalina okubeera nga atuulawo wano ku Simex Media tujasigala nanti mboogera Mukama tasigala nga tukuwa updates ku kyonna kola subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere naye nga sinabeera nga nkakuterako kankujjukize ku Shehi Mukasa Shafiki avuddeyo kubeera nga akuwonya ebizibu eby'enjawulo ng'akulombera dduwa gw'atalina mukisa business tezitambula tokuzibwa ku mulimu sente zikuyita mu ngalo kobeere ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba ng'oli wabweru wa Uganda ajja sobola nnyo okubeera nga akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba ebisigadde obimulekere